Naga mjala wa Nuupu oyo mwagala simanyi wagira Nuupu. Why? Wagira Your politics. I follow inspirational women. I like kati kubataliza naye n'okugabya ekirabo. Omwami akuwa kati nga pa bakyala avumba. Omwami yalina okumpa ekirabo oba alina kulinda abaana bange ne bakula. Abamu bagamba kati nze nina okulinda abaana bange ne bampa omwami wange nawa maama we. Nakyo kikola, but regardless, a male figure in your life. Oba mwami wo, oba mwana wo, alina ku appreciatinga. This suspicious story. Lwaki omwami yayinsistinga nnyo okujja mwine abaana y'omukyala? Ye lwaki ayagala bagijjemu? Nagamba mwami. Oba omusajja naye tazaala. Nedda. By the way, the thing. Naye omwami yakola vasectomy. Yes. Mwami kuba tayagala kuzaala byakikole. Lwaki azindikirayo omukazi? Ajja kuzaala ebweru. Anti kati olaba. Anti awo wabuli obuzibu nze. My problem is, why is the man insisting for the woman to okujja mwine abaana? Ayagala gitunda oba bagimutuma eri. Amaye nti Uganda nzibu. Baby girl, have a seat. Yes, baby girl is married and that's proof for it. Auntie naffe wano omufumbo tasobya. Dia omufumbo tasobya. Oba mwami yakuba mpesi. It doesn't mean you're miserable. Give me the phone. Those things happen. It's not news. Kwa boda wo kiki? Yafiiridde omwana n'omukazi. Mulundi gumu. Yes. Ate nga si bato. I don't know, that's why I said ngenda mukubira. Abaana si bato. Ito omwana yafudde si muto. Babadde mu nyumba babiri n'omukyala, abadde n'omwana omu. Yabuzaalamu abaana basatu naye omuto ye yafudde. Omuto ndoozi ali myaka nga kali ka baby. Abala babadde wa? Anti kati benjagala okumanya abadde bagenzeko oba ewaabwe. Tebafiiridde mu Kampala, bafiiridde mu kyalo. Omusajja nga alabye. Bangambye awunze n'okuwunga. It's too much. N'omwana n'omuka bannange. Naye nabuuza kakaboda akankubidde kuŋŋambe. Nambuuza mu nnyumba mwabadde mwesigiri. Nyaŋŋamba ye omanye esigiri mbi nnyo. Oba basuffocating. Anti nange nja mukubira kiwa leero. Ne bano abantu beewaale kati bano nga b'emizigo babadde nga muzigo babadde mu kyalo kya mukazi. Badde bagenze in fact bagambye byabadde agenzeko ewaabwe n'omwana omuto. Bagenze ennyumba yabadde Mukama mulungi. Kati singa abakubagera n'abaana bonna tebandifudde bonna. Bannange simanyi nakwambu. Kiwa teyandiwunze baana basatu n'omukazi. Ate abadde ayagala manyi ababoda jjuki ababoda babiramu obwenzi bla 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 naye Kiwa abadde ayagala mukazi we. Ne ku status ye bambi mukazi we yaliko. Simanyi profile picture simanyi biki. Kama mugumye bana itubanyiriza nnyo nate ku YouTube channel yaffe eno eya Baby Nals. Tubaniriza nnyo tubeebaza banaye okubeera nga mutulaba nga musubscribinga. Numbers zikyaliko wansi. Neera wobanga olabye banaye share these videos to other people bagambe ko about our YouTube channel tulabe nga tukula. Yeah. Just you subscribing, they don't charge anything. You just click the subscription button, notification bell tuwekasera bututekayo video obanga osobola okubanga olaba era ng'ofuna ky'oyigamu. Tuli wano Baby Nals, the host of this channel. Ne munnange yabadde abuze Fifili nabuza kuba mbuzeemu naye kati ndabise banaye abatulaba. Thank you for keeping on the channel. We appreciate you, we love you. Kulikayo badde nonya nusu nzawo sina kye nkugamba badde nonya nusu mkyala. Kunonya ssente omulembe gwakukola tubagamba we subscribe and watch our videos bannange. Omulaba adverts temuzibuuka because we actually get paid through those adverts. Yeah, true. So please watch, subscribe, give us a comment, tell us what you think, what you want us to talk about. You know, it is open. Osobola tugamba kale mwayogedde bwe muti let's handle this topic next, you know. It is open here. You leave a comment benga mtugambye chimuzaako oba chimwagatwongereko ebintu webitu. But basically we talk about marriage, we talk about faith, motherhood or womanhood. Yes. Happy Mother's Day. Kulikayo Mother's Day. Naye kulikayo. Kyabadde kitya? Kyabadde massive. Nabadde nawe a little bit. Tugamba happy belated Mother's Day. Nabaddeko nawe briefly. Lwaki every Mother's Day gwa ku Sunday? Is it planned? No, it's not. Chogamba buli kalenda ebeerako Sunday. I feel like it's a bit planned. Kibeereyo ku Sunday. Nga bantu bali waka. Okimanyi every Mother's Day beerayo ku Sunday. By the way, most Mother's Day kati abasabira ku full gospel. Kyensinga okujjukira batwaye buswiti obumuli. Bannange happy Mother's Day. Yesterday pastor yabadde abuulira on Sunday. Was it just Sunday? Yali abo ku Mother's Day kale
yali abuulira n'agamba a good mother is not a mother who is perfect. A good mother is a mother that loves their children and they are willing to sacrifice for their children. Maama ye muntu alina olukumi n'agamba nze sijja kulya naye abaana bange kabakole ki kabalye. So it's a mother is a person who sacrifices on behalf of their children. So mothers out there, happy belated Mother's Day. We love you. We appreciate you. Thank you for everything you're doing. Olaba mama. Omwana okusoma mama. Omwana okufuka w'omugaso mama. Asina ekyo gambye kyo sacrifice. Okimanyi mothers olaba katinga for example abantu bayogera nnyo mbu wobera nge wakawa sigenda otosiyo mugati. Mama yinza okugamba sigenda kugirya kanjirekere omwana wange naye taata nga yazze agikuba agirira muluma tajjukira ku mwana agulirawo nga lumu. Bagamba I think there's something about being a mother. Yeah, by nature I think that's what a mother is. So we appreciate you, mother. Even in the last video nali mbagamba ne bino oba badde okola biti mwe mwami omukola ne batuukawo nga maybe mukozi abuze mama gwe alina okuva ku mulimu n'oleka gwe waka olabirira abaana. Banaye bamama tubaagala nnyo, mwewale kwewaayo, mukulikeyo muleeba, abamu tubalabe eyo bannange olutalo si lwangu naye you're good mothers, we appreciate you. Okutuusa wano omwana babu banenga nina mukwano wange yafiirwa omwana recently. I know. Nawe yangambye abambi the baby girl was about 3 years. Sorry. Obulumi. It is traumatizing. Waliwo omuntu eyagamba nti mulimu ebintu bibiri ebiruma ku nsi kuno. I don't know how true it is. N'agamba ekisooka okufiirwa maama, ekyokubiri okufiirwa omwana. N'agamba tewali bulumi buyinza, there is no pain that is equal to that. So if anyone is going through that, we the mothers that celebrating stepmothers, mama mama wo celebrating mama ba losing abana. All categories of mothers. Yes, wale bana bachara kuna miscarriages, nana kuna chance kuna kumwana, but we also celebrate you. There are also mothers who are raising children nga teyamuzaala biologically nga si wuwe ayinza okuba nga tazaala, but they're involved in charity, they're doing good things for the children. We also appreciate you, dear mothers. Thank you. Thank you, banaye. Kakati ku mothers day nayo gabye ekirabo. Omwami akuwa kati ngapa bakyala avumo. Omwami yalina okumpa ekirabo oba yina kulinda bane bange ne bakula. What do you think about that? Mwe abaami, your husband must, I don't know if it's a must or should, or I don't know, should appreciate you, okumuzalira abaana. Waliwo akayimba gundi ke yayimba n'agamba ani ono omusajja Misaki n'agamba bampita taata kubanga gwe, if it wasn't you, title ya taata yandigijjeewa. Abamu bagamba kati nze nina okulinda abaana bange ne bampa omwami wange nawa maama we. Nakyo kikola, but regardless, a male figure in your life, oba mwami wo oba mwana wo alina ku appreciatinga. Bwe ndaba video za Baby Kyagulanyi, batabani be bamuwa ebimuli ne bbaawe n'akola ki? N'amuwa. Naye oyaga omukyala wa Nuupu oyo omwagala, simanyi owagira Nuupu. What? Your politics. I follow inspirational women. I like watching inspirational women. Naye biseera bingi nkulabye nnyo weekubira. Mulaba ansanyusa. Ansanyusa. Nalabye abantu bangi, nalabye ne Zari batabani be bamuwadde ebimuli ne bbaawe n'akola ki? N'amuwa. Yes, so I think if you have a male figure in your life that appreciates you being a mother, I think aba alina kuwa something. Alina kuwanza. Mina ebimuli nabifunyira mwami Mr. E. Hey, thank you. Thank you. Yampadde ebimuli, by the way, me growing up, I used not to appreciate flowers. Ngamba ebintu ebimuli. Let me ask you a question. Ati waliwo bano category y'abano bamaama abazaala abaana ayinza okuba nga tasobola kubeera naye n'amukwata n'amutwala mu kyalo ewa jjajja. Yes, maybe because of the situation yali nzibu, abamu bakyasoma, maybe akyasoma. Yes, nze mbadde ndowooza bamaama abo tetubasalira nnyo misango. Osanga omwana nga yakyawa omwana, yakyawa maama we n'agamba nti maama yakola ki? Yansuula. Ewa nze nakula ne jjajja baki. I think mulimu ebintu etasobola what they cannot tell us, that they went through during that time. Omuzadde naba explaining later nga bakuze at this young age bayinza obutategeera. In fact, there's a TikToker. It's actually my friend's cousin. Kabubuka kazanya nnyo ne yasenga ku TikTok.
kabali kagamba nze mama yansuulawo ne tuka ne munonya ne mugamba mama lwaki wansuulawo kubanga mama yamuleka oba he was like 2 months n'amulekera jjajjaawe naye kati kuno mukukula nga ali musekendwe nanonya mama we n'amulaba n'amubuuza mama lwaki wansuulawo n'amugamba nali sobola kugumiikiriza mboko za taatawo taatawe yalina olugogo kyobolabanga nti abantu abo tetubasalira misango because we don't know what they went through naye I also believe nti mulimu ne bamama abamu nga kikwatagana n'abaana nga tebaagala negwe bamama bojeba nga they don't even want to identify themselves as I gave birth nale bemanyi nga agamba nze mpita baaba abavubuka je like yes nga agamba nze mpita baaba kyagala osanga omwana nga jjajjawe gwayitaani mama abo banange mbawulidde nga muganze baabawo nze ngamba kati ngolaba story yono omukyala in fact mbadde njaga tujogerekoko omukyala gwe baasiba ne ku my page actually kweri a brief about this lady bamusibye for murder nga bagamba muno yatta omwana naye nga tetumanyi of course ebintu naye manyi dina emisango giyingira mu social media olumu gitabuka we don't know who is right who is saying the truth bali mu musango guli mu kooti naye basasira ba bloggers abamu ne batataganya omusango so ono omukyala they are married we bagetinga married n'omwami ne bavunuliza bazaalayo omwana we bazaalayo omwana nekituka ekiseera omwami namugamba manyi sagala kwongera ku mwana olina okufuna ki okujja mu uterus bakoleki olekerawo okuzaala naye kankubuuza ekibuuzo so kikola ekyo sawa zino nga kyagala okuzaala of course nokugamba siri ready naye I think there are many ways kati ntunulidde nsijje mu uterus yange ate omaze ondese gogenza ozadde anti awo baviiriddemu awo era boviiriddemu awo naye kati omwami ng'agamba omukyala ajjemu n'abaana alekerawo okuzaala kubanga omwami story baga waliwo agamba omwami yamugamba ye tusomanya billionaires don't give birth to a lot of kids kati jamu n'abaana nze n'omwana omu akola ki amala tazaalangako baana balala amawulire gagamba tegagamba yo omuntu tajja alinayo omwana omulala egweru out of marriage naye mbukasa yagamba omukazi omukyala n'agamba sigenda kusobola kukola ki kujjamu n'abaana nkyayagala okukola ki okuzaala kati omukyala n'agaana so we yagaana I think they got marriage misunderstandings they were separating for a while mbu story wetugiwulira when they were separating omukyala mbu n'agira n'afuna omwami omulala n'azaala n'abaana bala babiri okitegera omukyala bagamba they separated ngomwami naye mbu ngomwami akimanyi kati omwami okukimanya after sometime bitutemane nebabaana nebiddiŋŋana again kanoza mukweddeganya bazaala ne bafuna te omwana omulala then omwami balinamu kasente it's a family it's a rich couple omwami nga alinamu kasente namutwala ebweru natwala omukyala ebweru bakole ki ebweru omwami naddamu nagamba omukyala omanyi tujjemu n'abaana ndowooza ofunye abaana ab'oyagala bamala tukole ki tujjemu n'abaana naye okutuuka ebweru kujjamu n'abaana ng'omukyala already ali ki ali lubuto kati ali misunderstanding zaava zitya nga bali eyo ebweru ate omwami nasaba DNA naye kati ze neebuuza lwaki omwami asaba DNA already ng'akimanyi bano abaana si babe kwegamba omusango oba abuusabuusa naye ati abuusabuusa ng'akimanyi naye kati omukazi bamusibidde ki mada mbu yatta omwana omugayi yasaba DNA eyoono omwana gwe bazaala kibebi ndowooza kino ekyasembayo ekyafa yasaba DNA omukyala nga kale mbu mukubuzaabuza ekyamusiriziza nga tayagala bategere mbu oba omwana si wagayi mbu natta omwana omukyala agamba nti omwana yali amugobye yali atambula kalina omwana n'amugoberera omwana n'avaayo n'agwa naye kati kyemanyi omwana bw'afa mu eyo incidents bakolako tests ne bamanya ki kyennyini ekissa omwana bakola tests n'eddwaliro in fact mbwe eddwaliro lyakubira poliisi nagamba omukazi mumusibe ne bamugamba muno omukyala agamba omwana avudde ku building n'agwa but we don't see any sign oba omwana alina clot biki kwegamba ng'eddwaliro litankana omukazi reason zakola ki zaawa kwe kumusibya naye ng'osobola okutta omwana wo kyembuuza wane omutima gwa mama we anti kati awonze omukyala we musaasirira yo omugwako otya kati ng'awo omutuga ng'omwana alajja na maama oba omusse mu ngeri ki tebula ngamba yizo baba mbi teyamutta
kati nga ndaba ne banne issue eri complicated ate n'ekirala kubanga wabanga yamutta ng'eddwaliro bakola medical test nsuubira nti bandigambye nti this was the cause of death kubanga they can determine baalaga medical test zaafuluma ne zivaayo omukyala kye yabagamba nomala yavudde kalina nga ngobeera naagwa naye ng'eddwaliro liraga nti omwana talina damage yonna eteraga nti omwana oba yagwa omwana sobola kuba kalina naagwa natafuna damage so that is where the problem is kyebaba bagamba omukyala alabika yakola ki yatta omwana naye kakati kambuuze kyogamba ne bw'aba afudde turasobola mukolako DNA baleka balina okugikola bagikola if I'm not wrong kubanga mukyemmanyi even if you killed a child basobola neraba mbu if I'm not mistaken bakebera basanga ng'omwana wa musajja. So what is the issue now? Anti kati omukyala ali mu ddwaliro ali mu kkomera omusango guli mu kkomera kubanga kyendaba oyinza okutta omwana okusevinga obufumbo naye ne bakusiba emyaka gye gyonna ate bamusigira anti kati so what did she save ate kati n'ekibi nti kati wobanga omuse nga n'omwana bagamba yali wa bbaawo kugamba oli ofiridde omwana kyendaba omukyala ono yandibanga maybe nze I think omukyala ono during that time yandibanga yali involved with 2 men n'atamanya taata w'omwana omutuufu yaani it is possible ogamba okumanya omwana ono yennyini yes n'atamanya taata w'omwana yaani I think yafunamu okubuzaabuzibwa katono bwe yamusaba DNA maybe she lost control n'agamba ono kansabidde DNA omwana yandibanga wooli lwaki ga yasaba DNA y'omwana nga kimanyi bulungi omukazi yali azadde ebweru walala those days they were separated maybe the woman convinced him that nti ono omwana wo kati maybe nayagala okukakasa naye era waliwo ekitali kituufu either nga sitobe y'omukyala erimu obulimba ng'omwami yali kyamanyi nti abaana si babe oba but also n'ekirala ekiri suspicious mu eno story lwaki omwami yayinsistinga nnyo okugyamu enabana y'omukyala ye lwaki ayagala bagijjemu oba omusajja naye tazaala ate balinayo omwana babiri but n'ekirala there are very many ways of controlling birth exactly nga togyemu nabaana clearly by the those are sexual reproductive health rights anti okolera mukati okyaleo nga nowaboda those are sexual reproductive health property. Yes, those are sexual reproductive health rights. As a woman, you have a right to decide on when to give birth, the number of children, why you don't want to give birth. You have rights even if you don't want to give birth. Under the I don't know omukazi wawa muchi ndoza munyankole yo they are Ugandans kubanga kati wane Uganda kati twatunuulidde sexual reproductive health women tulina right okudecidinga nti kati njagala kuzaala oba saagala but kati under a marriage institution maybe you can discuss with your husband nogamba maybe tuzaale tuyiseewo bbanga bweriti tukozese this family planning like nga mukyogeddeko naye you cannot force me to come and kujamu my uterus. Yes, because I have rights as a woman. So we should discuss those. By the way, those things. Your mommy yakole vasectomy. Yes. Mommy kuba tayagala kuzala byakikole. Lwaki azindikira yo mukazi. Ajja kuzaala ebweru. Andi kati olaba. Andi awo wabuli obuzibu nze. My problem is why is the man insisting for the woman to okujamu n'abaana? Ayagala gitunda oba bagimutume eri. Amaye nti Uganda nzibu. Nzokuba bagimutuma. Kubanga laba oba nga bagamba muno. Ayagalako n'omwana w'omukazi. Mu kusooka baba yamugamba omukazi n'agaana. N'azaala ebweru. N'akomawo. Era n'okimuzaamu. Tebagimutuma kweri. Kyangu nnyo. If you don't want to give birth, gwe ng'omusajja, do something for yourself. N'oli muleke waba asazeewo nti saagala kugijjamu. Muleke. Anyway, kati mwenga ba viewers when story we mujiwira, what do you think about it? Olowooza erimu ebintu bingi bitakwatagana and the fact that ekinnuma the kind of pain that I feel nti omukyala abanga tiyatta mwana ddala nga tiyamuta bambi olina peni mwana waafudde bakusibye ofiiriddwe obufumbo wuno oli mawulire kugamba ebintu ngola bambi mukazi watu bingi naye abanga yamuse really why but a mother ngali soba osobola kukakana ku mwana wo n'omutta sikiwa
sikiwa naye ngeri omusango gye guli mu kooti lwakubanga wana ebintu waliwo ekitagata obab kubanga there are many ways of terminating a pregnancy. Yes. Lwaki olinda n'omuzaala n'akula n'okula n'ogamba kati kamutte ekirungi ekinyirira ekibrown baby. Waliwo ekitagata naye kyonna kyekiri may justice prevail wabanga yamussa omwana bamusibe. Also ne bloggers what tulina kukomawa family issues. Yes. Kati olaba omusango guli n'olaba Barbara ekintu kasa kijja mu light mu limelight ekintu kasa yes people have to discuss people have to pick lessons from it balina kiyigirako ekintu nakasa kigwa wali mu mawulire kiba analyzing tugamba mbu but we are and these stories we pick something to learn from them. Yes, why would a man force a woman to terminate her uterus? Yeah, is it termination? I don't know. Okujja mu uterus ate nga naye ayina kyayinza okukola okwestoping. Yes. I think family planning you can discuss it as a family. Banaye mu comment section awo mutubuulire what do you think about this whole thing. Naye omukyala bambi wabanga omusango bambi teyaguza mukama akusibe ekinywa kubanga bambi si kyangu also have family biwanvu naye ngaba mama so we're to jogerako that is one of those things that has been happening on social media. Omukyala tumusabire afune justice oba omwami afune justice because right about now we do not know ekituufu naye mukama naye baba lawyer ne ba lawyers aba lawyers baba batya oba banaagenda mu ggulu ne banaagenda kubanga lawyer kati omusango bw'osala omusango naye bantu bangi bali mu makomero eyo nga tebazanga misango olaba aba lawyer friend yaŋŋamba nti bw'ojja gye ndi fifi ng'oyagala nkuwolereza omusango you have to tell me the exact truth. Ngenda kubuuza did you kill? Yes, I killed. How did you kill? Namutuze nakoze bwe what time? Kati nze wentuuka wali mpanga story yange nekuyisaawo nti omukyalo ono kunene yabadde wano okufunye ne ba allies bagamba akituufu yabadde wano so bannaayi bye bimu sobya haji wajiwulire yakwata omwana ye bannange tunagiddamu nga mwana wuwe haji yafuna haki nejja n'omwana omulala kati mwaba abaana waliwo omwana nafunamu haki ndala nafunamu haki omusango ali no mu kooti haji teyawangula omusango bagiwangula n'ekituuze n'aba social media eno neba bituufu biba bituufu mbwe haji akwata omwana babakwatanga neba naye n'abakazi wetuba mugenda mu bufumbo baddiya abaana bamwe ab'obuwala abakuzeekuzeemu mwandibaleese ne mubapangisiriza naye nedda naye musajja kyo yatasobola kwefuga bannange sitaani abambala netugambe ekyo era bagamba sitaani yanke mateba negwe anyway bapanga zino stories zabeera nnyo mu bazungu okimanya abazungu bakola nnyo ebyo ebintu ebyokwa sleeping with their children naye kati wano mu Uganda wewebaka n'omwana olibanga eddogo naye nga abantu bintu gyebiri kati bingi naye nga tusaba ebintu ng'ebyo taata obinkweka bamaama bajja n'abaana babwe nga bakuze kati balina kukola batya because they are inevitable babapangisirize nga abaana baba bakuze nene ku radio bayize nali mbiwuliddeko naye n'abaana nabo ne taatawo toyogera obaako ki wetaaga nawe ekkuba buku kati mb'osanga bali awo beekaabya because that girl omuwala gwe bagamba gwe bali bamutanyisha she was a grown up girl had a similar story by the Babo na radio omwana naye bw'ati mama yagenda naye mu bufumbo taata n'amwisala omwana n'afuna olubuto kati taata n'amuforcinga terminating olubuto kati omwana mu kutya n'agamba nyinza okufind process kaŋŋambe maama kati n'akuba ku radio maama ng'alina lubuto kati n'akuba ku radio mumunyambe muŋŋambireko maama omwana n'abaana w'okulya neddanza abaana abakulu sibawolereza naye kyakola abakimanyi tana benaku zino generation naye bannange that comes to a question like what should be done, you know, because nina omwana wange, let's say omwana wange ali 20 years for me she's still young akyasoma nfunye omusajja ayagala kumpasa
And kati abana omwana omutuuza omwana tagana ku getting married. Yeah, by the also omwana omutuuza abana ndaba abana abakulu 18 years and above in secondary school bawa mama wakwanye like kuchosobola kulowooza mbuno si kikyamu. I also think it is also wise. It's not only the mom's problem. Kibani abadde abitugamba wano judges nagamba ffenso bijje tukola tukweka abaana ebintu bya sex twagala mwana kukiwulirako and yet they're hearing these things from elsewhere. Then was omwana w'emyaka egyo omwana kasayingira 15 years start talking to them mugambe kati nyabo wano wotuuse osobola okuzaala. Even up to now 15 years is too far. Abana bali exposed to 15 years. Oh my God. Sex education should start as early as maybe 3, 8 years, 7 years. Abana babalina okubanga bakola ki. Bana yabatulaba what age should girl children, you know, n'abalenzi bombi n'abaana abalenzi. What age do you think a child should be taught about, you know, sex? Okay, not sex education. Teaching them about their private parts. Private parts is pakotandika dda. Bana bayingira 4 years nga they know this is my private part. This is what. So tutandikirewo kati this generation si young. Wanga koge mokweko omwana mbu ebintu abantu balina bimanya. Bana babimanyi. TikTok abana bali exposed. Abaana kati oyo abaana bano mama nyigire n'omwana wange bano mugambira olutaatawo tolina kwebaka naye tolina kwambala na bwoti ne bwakugamba ki. By the also blame mothers. Yes, bambaza abaana bwabwe bubi nnyo. Omusajja oyo wabanga si yazaalayo omwana ate wabanga talina muna ddiini muli mu mutima gwe ne waba ayina eddiini. Nekankobadde kebe balenda abasajja namwe mweddeko abasajja tubawolereza nnyo. I know. Nena mwe mweddeko kugamba either way nene omwana tulina omugambo omwana olina omugambo nikitaawo. Bana tuwolereza abasajja balinga abo baana abato. Abasajja bane tubawolereza abasajja obwenzi kitagana kubuzo oyo n'omusajja bitu no musajja mweddeko nene abamaama abaana tubagambe katulira mu bufumbo. In that dada nga abana bakuze n'omwana bamu blaming tatawo ne okizo kya kukweka tatawo nawe kiba kikwatako. So anyway, what do you think about all these things that we'll get? Yeah, please let us know in the comment section. Yeah, ino video tulimejuwanvya nnyo katubalikirawo mubereko kimwogera omukyala mumusayira amagezi kibambi. What do you have to say about that story? But otherwise tweyanziza nnyo okubeera nga mutulaba. We are Babinels. Tuwebaza nnyo okubeera nga musubscribinge mulikinge mucommentinge and you share about this channel. Sigadde Babinels. Nange Fifilina. Thank you for watching. Bye, we love you.